Neebuuza ku luno nnenyaani, walumba oba Katonda kubanga mpeddemu amaanyi. Buli gwe mbuuza agamba tamanyi. Embeera ya kinnyikaggube buli omu akimanyi. Nze ne baganda bange tetukyalina we tussa luba, twetakula ng'abookeddwa ebisaanyi. Buli gwe ntunulako ndaba ajjudde obulumi obutagenda kuvaawo mangu, buno bwakuwangaala emyaka 10. Abamu batandise okutusalira omusango ag'awalaayi. Mbu lwaki twasenga awantu aw'obulabe, twandizze waffe abatalina maanyi. Kasasiro yatusangawo, Kiteezi teyali bw'ati. Ne bwe twagezaako okwemulugunya nga batutunuulira butunuulizi, ne tusigaza kimu kusirika busirisi. Kiteezi atufuukidde Kiteezi. Kasasiro abumbulukuse n'aziika amayu, talese wadde embuzi. Obwana obuto obuwere tebukyassa, buziikiddwa eyo wansi. Abakadde z'embuyaga, ate abalala baggiddwayo nga bayi. Ekivundu kyo twali twakigumira, naye ate okulugulamu obulamu kibi. Mukama ggwe musaasizi saasira, totukoowa amaziga sangula. Obulumi n'ebijjukizo sengula, akamwenyumwenyu sembeza. Abazira kisa n'ekyokulya gulira. Abakulembeze bo luŋŋamya, balowooze ku kyakutuyamba si kutugoba. Ate abatalutonze mu ggulu yaniriza, kumpi ne bamalayika bo oba obatuuza.